Butereevu mwasiibye mutya abalungi abaagalwa yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza. Mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe agiramuze kisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo. Ebutereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako updates amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye mba nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out updates mukwano gwange. Yes, naye nga ate nyongera okujjukiza mukwano gwange nti gwe wenna ayagala okupangisa ennyumba lunaku lumu, wiiki, mwezi, mwaka, lyonna ebbanga lyagala okubeera nga ate opangisa. Munnange aba West Apartments we bali ku Luro. Basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Oba osobola obbakubira ku nnamba y'essimu 0773022292. Ye nnamba yaabwe osobola okubeera nga ate munnange obafuna. Balina ennyumba eziri furnished nga buli kimu ekiri gwe just ogenda bugenzi nga wooli ate balina n'ezo ezitali furnished. Mukwano gwange beekwate tojja kubeera nga ate butereevu wejjusa. Naye nga tugenda kubeera nga ate tutandika n'omukyala Sindi Sanyu ssaakaate n'omwami we Akuyo. Bano munnange bafunye omwana omulala. Omukyala Sindi Sanyu omuyimbi bw'atyo munnange yasumulukuse era nga tumuyozayoza. Olw'ekyo munnange ekyatuuseeko olunaku olwaleero so nga ate ebyo mbitadde ku bbali. Ye waliwo omusajja mukulu gwe bagwikiriza eyo mu kafunda. Ono nno munnange ategerekeseeko nga Isima okusinzira wali ate mu ggwanga lya Dubai. Ono baana bawala bamuguddeko we batyo ne bamutuga okubula ate munnange okumutta. Bamulanga ki? Ono munnange yeeyita taata Kiyumba era bw'atyo atolosa abaana okuva mu biyumba bw'atyo ng'abasuubiza emirimu. Wabula buli gwatolosa gwe yeebakako era bangi mbu agenze bw'atyo abasiiga siriimu. Ako ke katambi tosobola kubeera nga ate munnange okalaba bulungi olw'ensonga nti ebikolwa nga bino YouTube tekkiriza kubeera nga ate munnange obiyisa ku mukutu guno. Akeetaaze osobola okubeera nga ate ogendawo ku Facebook n'oteekamu Labisa Uganda. Akatambi ako gye kali butereevu ojja kuba ate munnange okasangayo. Naye nga bamutuze bw'atyo nga musajja mukulu waalaaja nawaabasaba munnange baleme kumutta wabula bamutwale ku poliisi. Naye nga si byangu mwenna abakola bino ennaku z'omubbi teweerabira nti zibaana. Era butereevu naawe wowe ndaba essaawa eno nga bino by'okola manya nti leero lwono enkya munnange luyinza okuba olulwo. So bannange mwegendereze ebikolwa nga bino gwe just kubisamu akafaananyi nga muwala wo muganda wo oba omuntu wo yenna munnange gwe bakola bino bamutolosezza ate munnange oli amuzzeeko atekinze advantage amwebaseko amusiize siriimu kyokka n'omulimu tagumufunidde ye ne wooba ogumufunidde. Lwaki mwe mutambulira mu nkola ey'okubeera nga musooka kwebaka ku baana b'abantu so osobola okubeera nga mukola ki mubatuusaako ebyo bye muba mubasuubiza bannange ate nga bannayuganda bannammwe. So bannange twetereeze tubeere n'omutima omusaasizi. Yes, so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Ye Bruno K abamwepikira bawera tunajjukirwa nti waliwo omwaka ogumu oba gwali mwaka guwedde oba gwali gwa 2021 waliwo munnange enkuba kye yavaayo bw'atyo n'amukubako surprise era omukyalo oyo Hope Shifa owa surprise your loved one bw'atyo yamutuusaako surprise yeeyo bulungi nnyo. Era amawulire ago mukwano gwange gaatambulira ddala teri ataagamanya wabula munnange twabadde tukyali awo ku nsasage zonna Bruno K zaalimu eza mukyala eza ex we Vanessa n'omwana waabwe Seth. Munnange ate waliwo omwana muwala omulala ate ye Alaaja naye yeepikira Bruno K era mugamba nti munnange amusuza teyeebase amusaba mwoyo chance. Akatambi ngenda kuba nkakulekerako maaso kaawo maloboozi ogende maaso n'okubeera nga ate owulira mwana muwala ono alaajanira Bruno K munnange olw'omukwano. Wabula mu katambi ke kamu Bruno K awuliddwako ye ng'agamba mbu tagatta bizinensi ate munnange na mukwano so asaba mwana muwala ono akakane. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano butereevu ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya. Wabula oluvannyuma lw'akatambi kano mukwano gwange butereevu ngenda kuba ate nkulekerako akatambi akalala ekendabye nga mukwano gwange kayinza okukugasa naddala gwe ampuliriza nga munnange oli nkuba kyeyo wava mu ggwanga lyo n'ogenda mu nsi yonna gye walaga tetufuddeyo oba okola mulimu ki oba oli mu nsi ki wabula nze ndabye nga kano akatambi mukwano gwange kagenda kugasa nnyo 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 nnyini ddala senga oba
bw'oba ng'otegedde omukulu ono amatu butereevu buli kyayogera n'obeera ng'ate munnange okirowoozaako n'obwegendereza. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obwekanya eŋŋombo yaffe wano. Eat the meat and throw the bones. Mukwano gwange londamu ebikugasa ebitakugasa obeere ng'ate obireka owabbali. Subscribe nga gwate n'abateekako akadde olimu okubeera ng'ate omisinga out updates. Goodbye for now, toseetuka. Bruno, nkiwa kati olowooza oba ndiko n'ekikyamu ku bwongo? Mwana gwe nga nkubidde amasimu naye nga tokwata, kusindikidde messages naye tonziramu, onkuba ziblotik. But why? Bruno, nakugamba nkwegomba, nenkunyonyola nenkugamba nkwagala. Ne Bruno, lwaki oneematirirako omwana? Lekera okuneematirirako, ndowoozaako, mba kukadde. Bruno, mbadde nsaawe kiba kisoboka twogeremu kubanga nze nkwagala, sikulimba. Kulowoozaako nnyo mukwano, yogerako nange please. Ana message nziraba naye mwana nina ebintu bingi byendimu ndi busy, ndi up and down. Naye bannange Julie, nakugamba luli stila sagala kumixinga business na relationships ukitegeera fena tuli bayimbi. Ate si kirungi kubeera nga omuntu muli mu business yemu ate mwine ekiriwo okitegeera. So seematira such bambi, but ekintu ekyo ngenda nenkirowoozaako in that way, in that direction. Lwa mixing a business ne feelings man, tebitera genda bulungi muganda wange. Naye tonyiigira seematira oba kiki, naye njagala nange ontegeere where I'm coming from. Papa kiwedde n'abali ku mulimu bakitegeere n'abali ku mulimu ng'omanyi oli mu nnyumba ya Isima nga bamuyita papa atusize sirimu ali mu nnyumba n'omala neweewaana buli omu omukubidde, buli mwana omufudde mukazi wo. Leero kiwedde Isima nakulaga abantu bange, nakulaga maama wange baganda bange nga manyi nfunye omusajja ategerekekamu feesi zaffe teekamu eyiyo tagundi tomuguwa kiki aliwo naye abantu ebijja mukuba kyozinyeeko kimala taata, kyozinye kimala nekate ebyo byaki kiki ekyo kyaki aligamba ki? Wabula gwe naawe nze nsobola okuva eno n'enzija eno kiki ate nga mugole ensasaki tumukola wano kumundaboseka oba yanywedde bunanasi tatujja kumulamu abange. Aisha tuvira nawe botuvira Aisha kwesigisiza abaana eyo okimanyi nga gwe obadde otutabula kwesigisiza abaana obadde otambuza olugambo wankubira essimu tewali kwogera kiwedde mukwano okono guno sibanyweze ekyo bana imukwata omuntu oli yeyamakimanyi nga bali bayimiridde mubada kola kiki muje mukwata omuntu nze ni mukwata ono kabiri wali nakwogera nawe gasigala naye wantu wali kwogera kumundaba oliva nawe ndifaanana Isima mukazi kigo wali kati byogera bwakuliko takuliko nanga badde ngamba njagala nanga badde nebakako nyini noye naye kwate emikono gwe njagala tumusibe nawe kwata wali omuntu ngera kukuba mukwate emikono otule waso olumbe joga mwana wajja kufumbira ojja sigala wajja kufumbira omanyi yanjala kako banedda lwakuba njagala kulanira bannange oli musiru kati gwe
bakazi bantu wano waliwo isimatole tamani Ndala sina andi mwali waliwo mukazi wo waliwo mukazi wo bomwe mjawula wabula odukira cyane kugamba nga tuli muri babiri washinga hati chimba dia saba fati uya chimba dia saba kabibi yokano kakoze nga njagala kayambeko muganda wange gwali ku kyeyo sifuddeyo wo muli mukazi oba oli musajja sifudde wawo osinzidde ensi yaffe embi amazima gali nti ensi yaffe era si ya mulembeze ng'omu ntuka okujja wendi nga sirina kiddako n'omulala naawe oyinza okuba twayita mu mbeera y'emu nga wagenda okujja wooli kati nga wanoonyeza obulamu abantu abaliyo bakaaba buli omu akugamba talina bwali era obayamba buli lunaku ne musanyu eringi njagala okutegeeza ebbanga lyogenda okuwangaala ku kyeyo ensi yo buli woogivaamu newoweza emyaka 3-4 nga togiriimu obulamu bukyuka eddukira ku Spain wewaleka ensiko ojja kusangawo akayumba abaana bakola kakati mu mbeera yonna ng'omaze okutuuka ku kyeyo kiina ekyeyo pride yekikuwa nolowooza nti oli mugagga kubanga ofuna kingi naye ng'ogenda okutemaatema expenses ng'era bw'oba teweegendereza nnyo ofisa ssente bwe ziba si ze zimu ze bafunanga ewammwe nga ofuna nnyingi naye ng'ebizikutwalako bingi kati ne weesanga mu mbeera ng'ofisa katono kati mu mbeera eyo tulina platforms zino wammanga TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram zonna oyagala ozibeereko naye zonna olina ozifiidinga mu buli ngeri tolina wojja kupostinga ngoye ku Instagram nga toyambadde bulungi ogenda kuwalirizibwa okustraininga bajeti yegende ku byokwonoona kubanga oyagala okulaga abantu obulamu obulungi bw'olimu naye nga amazima amatuufu gali toyina ng'oli yala nababuuzako ekibuuzo bane mabega ne ŋŋamba omuntu wagamba nti siinaamu kikwotegerera nti tayina kubanga ne bwe bakooti bagamba ono suspect kati eyaze mu bulamu bwo nga suspect yagambye munnange siinaamu nnyambaayo olabidde ku kintu tayina abantu bano b'otunuulira abakaaba ojja kudda Uganda ng'alina kasubbaluke we kali mu lujja ng'alinawo obuzigo bw'abapangisa alina obudaala bwe wali alina ka library alina obudaala bwa capati nga bukola buleetayo 2-3 gwe ensi bw'owangalira emyaka 3 n'ogenda ku kyeno omalayo ena ogenda kudda e Uganda nga tokyalyamu yadde naaka nga tolina woojja nnaku 3 era nga bwe ziwera ogenda kudduka na misinde abamu n'amasimu omala gisingayo ne bakuwamu akasente obuzibu si ggwe obuzibu si ssente obuzibu si nsi naye obuzibu buli mu bwongo bwo naki kyovuga baginja basevinga akasente naye nga sente ozisevinga naye tezisobola kugasa kubanga tomanyi valiyu ya kikyozaagalamu yensonga lwaki olaba oba owezezza sente nga kweziri ku akawunti ne bajja ne bakufera ne bazitwala kubanga tolina mugendo omuvubuka ali kuno ng'olaba vidiyo eno wali fokasinze nnyo ebyobulamu bireke byonna fokasinga nnyo ku biki ebisobola okuleetera akawogo kiki ensobola okuteekamu sente ne kireeta kino ebikalu n'abagagga na bonna ab'amaanyi tebaakera ku makyanga bagagga bagula akamu kamu bw'oba olinamu $5,000,000 poloti gy'opulaning ogula nga ya $2,200,000 bwaba basobola okukwatako 5 soka oziweeyo ogende ng'ogattako mpola kubanga buli lunaku lw'ogattako ng'okola kulinda ssente zaawamu ekiremeza otuuka ekiseera ekyeyo nga tokyasobola n'okolerera n'omala okufuna empapula nazo ne bazikuwa n'otuuka ekiseera wadde empapula ozina nga tokyasobola kutambula tokyasobola kujja nga buli wamu tojyawo ensi egenda kufundako bulayo ali expensive ne wamu wali expensive kubanga tomanyi mitendera kati njagala okuzzaamu amaanyi nti kikyasoboka tonaba kuba tuleeti ebiramba bireke kolako mu buntu obutiniini genda ng'okwatayo akasente oba $20,000 oba 5 nina mukwano gwange omu yambuuza wano osevinga otya sente oziweze e Uganda ne mugamba kubanga nze ku buli sente zenfuna ez'omusaala
wadde emitwalo 5 njiweereza e Uganda ku akawunti yange kyova bansobodde okukolamu kyenkozeemu naye nga mpeereza mitwalo 5 10 gweoyinza kufuna miliyoni 2 noba wakateekawo 2 bwoti n'ofunayo obuzibu insurance bagitemyeko ki bakuwadde citation bakoze ki ebyebulaya nga bw'obimanyi grocery ng'ozikwatako osuubira kingi naye bwe ziba teziriwo nga wazisindika tezigenda kuyingira mu bajeti yo vidiyo eno yakwefumiitiriza woolaga wakulu savinga ssente nga zirina kyezigenda okukola bw'oba tolina pulaani yakozesa ssente tosevinga kuba omala budde era zijja kumala zigende oli waddemba obutagoberera bigambo bino naye kansuubire abatinikummu ogenda kujjamu ekyokuyiga Bulaya gye wagenda bw'owangalayo emyaka 4 ne Uganda oba si yammwe wadde oba wakulirayo emyaka 4 gy'omaze ebwero oba 5 bw'olidde e Uganda ojja kulaba nga nayo tojjayo ate nga ne Bulaya ekunyiga yensonga lwaki abamu mulemedde ku kyeyo n'olw'okuba oyagala bingi oyagala kukwata kintu kyawamu okivumbagatire lumu oyagala kukola binene yensonga lwaki tolina kyoli naye ng'ate walibaddeko ekyamaanyi kyofuuka kola akatini mu budde kansubira vidiyo eno bw'onaagisengeyo ojja kubaawo ku kyojjamu beera bulungi mukama akunkuumire nkwagala nnyo